declare Naseruka Robert was obtained the highest number of votes to be elected to Nairobi Vihiga electoral area in the Wakiso district. Sikyangunya abantu bamanyira ebintu byakubeera nga babba ebintu bino. Naye njagala okubaza abantu b'ennabuweero ekimanyiddwa nti nawangudde box 96. Leero balonze busobozi bwamugalisamu tubakakasa tugenda baweereza ngenda tutandikira ku nsonga ya misolo enasana emisolo twagireka ku mitwalo 8 layisinsi essaawa zino layisinsi ya mitwalo 15. Mbasuubiza abantu babusukuma ngenda kwongera okubayamba okusesetula obuyinza obwali bwalema abakulembeze ebyokwewanika si biriimu nja kwongera okubayamba ku nguudo kasasiro ne ku street lights n'okuyamba ku by'ettaka ebisinza okwonoona ensi eno adda mu kitundu kyewaffe. Abantu okuva mu mbeera ne balwana tokyewuunya. Ensi gye tulimu kati omuntu ateekamu obudde bwe n'anoonya akalulu n'ajja ku ttale senta ng'amanyi akoze eki awangudde n'atuukawo n'asanga gwe yawangudde obululu nga 1500 nga naye atudde ate ng'ali siriasi naye nga teyawangudde ki kalulu. Kati omukyala bimusobedde n'agamba taata awangudde akimye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.